okulwanira awamu kye kigenda okuzza emirembe mu nsi Uganda era okukwatira awamu kye kigenda okuzza Buganda ku ntikko. Kaakati nno oba osobodde Luyimba, oba osobodde Kitontome, oba osobodde genda mu kkooti ng'olaba ekyamu ekikolebwa byonna tubikole tuze Uganda ku ntikko. Mayiro ya Buganda kulira sabesigale kitiibwa kya Buganda kyongera okubula ensi kabaka waffe ayongera okuwangaala biseera by'omaaso biberenga bya ddembe. Ayibuka Jumbeze musajja watuuse Golodi Kimatono peto yayimba erya Kivumiro lifuula Wangonge vudde singo era waffe gyenzaalwa okufuna Mayiro waaliwo okusitaana munda mu Buganda waaliwo okulwanagana era bajjajjaffe bo bangi baafa nnyo nga baagala Buganda esigale ng'emyasa nnyo. N'olwekyo mulireke kubalirika amawanga mangi gonna Ssaabasajja yagakuuma muyina kusiima. Luno lwoya lwa Munyindo tulina kukwatira wamu ku lwejja bwejja okuzza Uganda ku mulembe n'okuzza Buganda ku mulembe. Kaakati okulumagana, okuyombagana n'okulwanagana okuteekawo enjawukana ampuliriza bigenda kwongera okutunnyika, wabula tusigale nga tukkiririza wamu era nga tusa kimu tusobole okubeera nga ffenna tweddaabulula n'okubeera nga tutambulira wamu. Olwo ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo lwajja okwanguyirwa otukulembera. Bino byonna bikulu byowulira wano, bino byonna bikulu byolaba katwongere obyetegereza n'obyekkaanya ani anenyaani era ku lwaki. Ky'oyagala tulaga nti ffenna tulina kutegeera kyekimu, ffenna tutegerere mu movement, ffenna tutegerere mu kkalayo. Ffe tuyita bakazi bo oba tuli baana bo. Lwaki twawula eddiini ya Allah? Lwaki twawula abaddu ba Allah? Omuntu n'abeerawo nga ye ayina ekizibu nga mutusibyeko omusajja namugjawa mubasibyeko nze ndi bulungi. Kaakati nno atamanyi nnyumba mbi yasobola okubeera nga alumiriza omulala, wabula buli amanyi nti buli kigenda mu maaso mu Uganda kyagootaana era buli kigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda kyabalondemu. Kaakati oyo yakeera n'abeera ewuwe ng'atudde era okuggyako abo abafunamu be bakkiriza nti embeera esigale nga bweri ng'etambulira wano bweri. Kaakati nno nze AK Master ku AK TV nkusaba subscribing guno mukutu gwaffe gwa nkyukakyuka. Omulongo wase omuluutansozi yatuteekamu ensimbi ne tunoonya bino byonna ne tubikutuusaako. Kaakati Alex mukulu sisobola kubeera nga musuula muguluka kubanga ebigambo byazaayogera ffenna betuwuliddeko bya makulu nnyo era biyamba nnyo ensi yaffe. Kaakati n'olwaleero tusooke tumuwulire katono nnyo kaakati bwe tuve wa Alex mukulu olwo vidiyo yaffe etandike eya ddala ddala gwe kasoba ng'ogiwadde ekigalo ebisigadde betulekere tukuyire waaka. N'omala ofa Alex kama nakuzukiza okoma mu Uganda kandabe kambalemu omanyize ngamba abantu ntoli bwakubuuza ekibuuzo bala 10 nga tonna kiddamu osooka olowooza ekyo noddamu bakituufu oba nedda. Nga Katonda ngambye nti Bayibuli etugambe balizuukira. Bwenzuukira ozuukira oyagala nti kubanga otafanako nga bayimbi. Abayimbi bo balina enzikiza nti omuntu bw'afa afuuka afuuka ekisolo kyonna oba ekikere ebayindi naye kati n'ofa kibula nkubuuza nti okyali mulokole emubisoma n'okomawo oyakomawo mu Uganda okomawo nkomawo mu Uganda naye nkomawo nga ki olondawo Katonda mugamba twale Uganda naye ngaani oyoza Katonda omanye ekinkomyawo mu Uganda kyekikomyawo nga sijja kubanze nga Alex mukulu era bwe nkomawo banjagala kuba kintu kirala nga ki njagala kuba wa magye bw'ozuukira bwe nkomawo okoma mu Uganda nyingira magye lwaki kukwata abantu abendowooza nti si batuufu kubeerawo mbasibe waliwo abantu abatasaanye kukola ki Medi kino kituufu waliwo abantu abatasaanye kubeera mu nsi mu bw'okomawo yababeera w'amagye okwata abantu abo atasaanye kubeera mu nsi mu mbasibe oba mbakolemu omulimu kubanga sinabanga bonoogamba abantu emulago
batwalayo ababbi be bakubye ate ne bawona ate ne bakomawo ate era ne baddamu tubba kakati olwaki tebamuttira Mulago ne tumuwona awona ne damu na ate natubba omusajja yakubba omuntu omutwe n'amubbako miliyoni ye oba ne bamukubanga ye bamukutti kati ye n'abolako bakita batya akateetera ne bamutwala Mulago omubbi n'awona oli bwe yakubba omuntu afudde kati omubbi n'awona ne bamujjanjaba n'eddagala lya gavumenti ne bamuta ne bamusiibula nti owonye n'akomawo n'addirira ennyondo n'agiddamu oyo awonera ki kakati nno bw'obanga obadde okyali mutulo yessaawa vidiyo etandise eyaddaladala esumulukuse nakugambye nti olunaku olwaleero ogenda kulya ebigambo ebinene by'ogenda okutiisa amaaso amawanga agali mu East Africa kati wulira engeri General Museveni gy'akubye Uganda ekigwo n'enkoona n'enywa wadde ng'ate Uganda mawanga gano agali mu East Africa yesingamu obugagga kati njagala owulire ebigambo bino ntegeeza obugagga obw'obutonde nga bw'olaba ennyanja nga bw'olaba golodi nga bw'olaba kopa nga bw'olaba amafuta n'ebirala kakati Uganda yensi esinga okuba embedde oba ye mubedde mu mawanga gano aga East Africa naye kyannaku nnyo nti eggwanga erya Tanzania liyina baminisita bali 27 bokka kyokka nga ddene lisinga Uganda wabula ng'eggwanga erya Kenya era nalyo ddene lisinga Uganda liyina baminisita 22 tebasukkawo kyokka nga ne Rwanda ensi ento ddala ekumpi erimu Uganda emirundi nga 6 erina baminisita 26 kakati Uganda yokka yensi mu East Africa egatta amawanga Tanzania Kenya ne Rwanda baminisita baabwe bonna Uganda ebakola n'esigaza nawo ng'ekyabanja kati njagala owulire ekigwo ensi Uganda kyeyolekedde kubanga bwe tujja nga twogera ebigambo bino enkya n'eggulo abantu bangi bagamba nti tuwalana bwalanyi mwami Museveni bw'obanga okyebase ng'okyali mutulo ng'okyasumagira njagala ozukuke eggwanga erya Tanzania eggwanga erya Kenya amawanga gano gamaze dde okubeera nga gatuyitako era okusinziira ku batunulizi n'ababalirizi ab'ebyenfuna Kenya ne Uganda baamala dde tuyitako tetulina tugenda kuddamu kubeera nga tubasanga kubanga baaweta dda ekkoona ne bava mu base mu luse olw'amawanga amaavu amankuseere amawejjere kyannaku nnyo nti gano amawanga go gakyusa abakulembeze kyokka Uganda esigalidde mu byenfuna esigalidde emabega yensi etakyusa mukulembeze mwalaba train zaakolebwa ez'amasannyalaze eggwanga erya Tanzania liina eggwanga erya Kenya liina kyokka nga ne Rwanda essaawa yonna eteekateeka okukola kyokka nga Uganda yo ekyali kuziri train ezaakolebwa General Idi Amin Dada kyannaku nnyo kansooke nkutwale emibwino ono omuwulire bwe tuvaayo nkulaga ekigambo ate ekirala mukwano gwange ekyolekedde ensi yo obanga tonazukka Tanzania eggwanga erikula ku sipiidi mu byenfuna liyina baminisita 27 bokka sikuluyise eyo mu ggwanga erya Kenya ssemateeka alagira ebifo by'abaminisita ebitasukka 22 Kenya ne Tanzania ge mawanga ga East Africa gokka agakasuumusibwa eddaala mu byenfuna ne gatuuka ku mutendero ogwokubiri okuva ku mawanga amawejjere oguyitibwa lower middle income status kisuubirwa nti singa tewabeerawo kikyuka Kenya ne Tanzania abakugu balaga nti gandifuna upper middle income status mu myaka egitasukka 5 mu maaso abaffe Rwanda yeeyimiridde etya eggwanga lino likyali mu luse lw'ebyenfuna lwe lumu ne Uganda Rwanda yalina baminisita 31 naye President Paul Kagame n'abasala okudda ku baminisita 26 bokka ministry eziriyo tezirina njawulo n'ezo zenkumenyedde eziri mu ggwanga erya Kenya ne Tanzania Uganda mu mawanga gonna agali mu East Africa yesinga omuwendo gw'abaminisita omungi kati batuuse ku baminisita 82 okuli baminisita abajjuvu 32 n'ababeezi mu ofiisi ez'enjawulo abawerera ddala 50 ennyinga ey'ekikumi mu ssemateeka wa Uganda ew'omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulonda omuwendo gw'abaminisita n'okubakyusa mu ngeri egy'abalabye nti ejja kumwanguyiza okusembeza empeereza eri abantu Uganda era nga Rwanda Burundi ne South Sudan zikyali ku mutendero ogusembayo wansi mu byenfuna okusinziira ku banka y'ensi yonna Kenya yensi esinga obugagga mu East Africa neddirwa Tanzania Uganda ne Rwanda neddako Kenya erina baminisita 22 ate Tanzania erina 27 omuwendo gw'abaminisita gusalawo kyamaanyi ku nsaasaanya y'eggwanga kubanga buli minisita alondebwa aweebwa ensako ewerako omuli omusaala ensimbi ezisaasaanyizibwa ku motoka gy'avuga nga n'abamu babeera n'esukka mu emu
amafuta mu ntambula ze, obukuumi, ebyokulya n'okunywa, okusula, abakozi mu ofiisi n'awakaawe, abayambi be, ebyokwambala, airtime w'essimu, saakakasimo bw'aba akoze okusuuka essaawa z'alina okunnyuka, awamu n'ez'entuulo ez'enjawulo n'ebirala. Wano mu Uganda, ekitone nnyo buli minisita alina abakozi 15 ate nga buli mukozi aweebwa ensako ewerako. Kaakati nno bannayuganda okwekyawa olw'okubeera ng'ensi yaffe mu byonna yeesinze okubeera nga edda emabega okudibagibwa. Eddembe ly'obuntu lisinze kulinnyirirwa mu Uganda bw'ogeraageranya amawanga gano gonna aga East Africa. Mu Uganda eddembe ly'obuntu lirinnyiridwa nnyo okusiba n'okubeera nga batulugunya abavuganya ate abali mu buyinza ampuliza ate nga demokrasiya atulagira ffenna buli omu okwagira kyagala, naye mu ggwanga Uganda bakutulugunya n'owuliranga mukwano gwange weekyaye n'otuuka okukkiriza obukkiriza nti kale kanjogere nti mbaagira naye nga mubutuufu ku mutima tokiinaako. Kaakati nno ebigambo bino byozze ng'olaba era by'owulidde ampuliza ye bwino asembyeyo okufuluma ng'eggwanga erya Tanzania likyusizza abakulembeze kw'ossa eggwanga ery'e Kenya okukyusakyusa abakulembeze, olwo Uganda nesigala ng'ekwebedde mu byonna era nga bw'olabye. Njagala olabe ebisaawe by'omupiira bw'ogenda Tanzania oyinza okugamba nti oli Bulaaya, ebisaawe by'omupiira bw'ogenda e Kenya naye esinga Uganda, ebisaawe by'omupiira bw'ogenda e Rwanda naye esinga Uganda. Kwegamba bw'otunulira enguudo eziri e Kenya, eziri e Tanzania, eziri e Rwanda n'okomawo e Uganda ojja kukwata ku mumwa. Gwe wekka atatambulangako gwasobola okubeera nga ompakanya mu nsonga zino naye yali atambuddeko. Bino byonna bye njogeddeko obitegeera bulungi nnyo era obimanyi. Bw'otunulira enguudo amataala agaliko ku nsi zino essatu ku streets zonna ampuliriza okwata ku mumwa. Bw'otunulira ebibuga byennyini engeri gye byazimbibwamu pulaani gye biriko nozza amaaso e Kampala era osigala onyenya mutwe. Kaakati nno General Museveni yavuddeyo n'akakasa ensi naga nti 2021 yandiwangulidde waggulu nnyo, naye mbwe abamuvuganya babba obululu ne badda ne mukati ne beewogoma. Era ebigambo bino Mwami Museveni okubeera nga abyogera waliwo ensonga lwaki yayogedde bw'atyo nti babba akalulu. Mbwera Mwami Kyagulanyi ku bululu bwe yafuna miliyoni 3 n'omusobyo mbwe yayongerako obululu akakadde kalamba akataali kake. Kyokka nga ebigambo bino mu kubyogera yabadde ali mu kujjukira wali eri General Alonda Nyakairima olunaku lwe yafa. Kyokka nga ojjukira ebigambo bya General Kasirye Gwanga agamba nti General Alonda Nyakairima yattibwa buttibwa era mbuno yaweebwa butwa, mbwera n'omuntu eyamuwa obutwa bamuwa miliyoni $, namba ey'essente okumuwa obutwa okumujja mu bulamu. Kyokka nga ne General Kasirye Gwanga yali yakogera ebigambo ebyo musajja watu naye twawulira kumutwala Nakasero era ogenda okakana nga tuwulira nti naye yafudde dda. Kaakati nno ebigambo bino okubeera nga bifulumye ampuliriza waliwo bwino omulala zze wuuno muwulire lwaki General Museveni yayogedde ebigambo ebyo mu maaso g'abajeno ono ng'alaga nti atidde era nga kigambwa nti wandibaawo n'abalala abanaaluleeta abandifanga General Alonda. Kubuulye kino yatidde dda muzeeyi yatidde ali mu kutya okutagambika. Ekyamwogeza bino mwe temukimanyi. Kwogerera mu magye ng'ayambadde yunifoomu, n'ayogerera mu magye ate nga madaala ga waggulu, ate n'ayogerera ku mukolo gw'okujjukira okufa kwani kwa Alonda Nyakairima. Kaakati bw'oba tobimanyi mulimu okufa okugenda okujja okw'enjawulo. Mulimu bajjeno be yawadde sigino. Mulimu bajjeno abagenda okufa abanaaluleeta bajja kuttibwa. Obadde kigwe ebintu bino si tibyakusaaga akulaga nti nze constituency yange gye najja nayo magye era n'abalaga nti mwe muze wano mutudde wano naye nze ndi w'amaanyi nawangula akalulu naye n'akalulu ke nawangula banzi baakakadde kalamba. Ekitegeeza akakiiko k'ebyokulonda kanafu anti kakati sina kanafu kokka. Tubuuza gwe walonde bw'otya okubeera pulezidenti n'olayira ng'ate akalulu ko baakabba. Twagala kati ku petitioninga akakiiko k'ebyokulonda tupetitioninga against NRM kati ono pulezidenti aliko mu bukyamu. Is holding the office illegally. Ate lwaki nga bamubba akalulu? Anti kakati ani yamubba ajja substantiating bw'oba baakuba. Kyova twagamba temujjaayo musango kyatukola bubi. Okiraba omusango ko Museveni tukira nti yandize naga abanziba ne tulyoka tufuna obwenkanya. Kakati gwe omusango wagujjayo katogenda ko tagutwala mu kooti y'abantu ora tugumye bwe nafunye mandate kati wengenza okutuuza kooti y'abantu. Ogenda gituuza? I'm going to institute court y'abantu. Kakati nno ampuliriza nakwegayiridde video soko juwe ekigalo kubanga gyokoma okuwa video n'ekigalo
buli munnayuganda ebeemutuukako olwo beefuna mileage n'ebeera ng'etambula n'ebeera lumala nnyoso okutalaaga ebyalo n'ebyalo amawanga gagitegeere nti abasajja embeera eno mubatuyisa. Kaakati mwenna mujjukira nti Bank of Uganda eno nga ye banka enkulu ekulira amabanka gonna mu ggwanga Uganda, era n'okutereka ensimbi zonna amabanka gano agatandikawo gayina kwebuuza kweno neebawo olukusa nti mwe mukole bizinensi oba temukola. Kati njagala oli ebigambo bino nga wenjogera essaawa zino Bank of Uganda terina gavana, oluvannyuma lwa gavana Mutebire okubeera nga yafa wabula kyannaku nnyo, ate ensimbi ezifuluma ez'emyaka emipya gavana asayiningako ate ye Mutebire, ate ng'ono yafa dda. Kakati ebya Uganda bikussa enseko, bw'omala okuseka n'odda mu kasonda n'onyeenya omutwe nga weebuuza n'osigala nga ansa ntono nnyo, naye ng'ebibuuzo bisigala byongera kubeera nga biyiika. Fena tukimanye omusajja yali amanyiddwa nga omugenzi Sulaiman Kiggundu, ono nga yalina ne banka eyali emanyiddwa nga Greenland, yali akoze banka ye ampuliriza, era banka eno yali eyambye nnyo abalimi, banka eno yali eyambye nnyo abasuubuzi, banka eno yali eyambye nnyo bannayuganda, naddala abo abaali abasuubuzi n'abalimi nkugambye naddala mu bitundu ebya Buganda. Kati omusajja ono elemeddwa ng'omugenzi Kiggundu, musajja watwe yafedda, kigamba nti n'okufa kwe yawulira nga pulesa emuli bubi, kubanga omusajja yali asimye omusingi ng'atandisewo banka eno, era nga banka ekutteyo. Kaakati abasajja ne bagikuba ennume y'ekigo, oluvannyuma okugikuba ennume y'ekigo ne bagiggala n'ogiggala, era nga n'ebizimbe ebbanka eno bye yali erina abasajja babyebigikadda ne babiteeka ku mutwe ne babitwala. Bwina akulaga nti omusajja ono we yabeererawo ensimbi ya Uganda yali eyina value nga mu East Africa tewali nsi n'emu etuwunyamu, era nga n'eddola eyo gye mulaba nga bw'oba ogiguze mu ssente za Uganda nga teweza na nnusu bitaano. Dola nkugambye essaawa zino egula 3500 ku 3800 wakati awo, naye nkugambye nti dola ebiseera by'omugenzi Sulaiman Kiggundu yayiteweza na siringi 5 ng'ogula dola emu ononya nusu zo nga 10 nusu nga ziizo n'ogula dola emu. Kitegeeza nti amaanyi ensimbi ze gaayina eza Uganda omusajja ono lwamukuba ekigo, omusajja ono lwamujja mu banka, byonna ne bigwa ne bifa ttogge. Essaawa zino tukabatwa wangantulege ng'abasajja abandiyambye ensi yaffe, abasajja babazingamya dda mpaka kubaserengesa kaganga. Bigambo bibino bikulu nnyo, birungi nnyo, omusajja ono alijjukirwanga. Wadde eri mu Luganda naye oba togitegedde gireke. Volume 86 paka nga mu 9 Sulaiman Kiggundu ye yali banka gavana owa Uganda, banka enkulu. Era ng'okuba okumanya omwami ono yali yasoma ebyenfuna, dola emu yagulanga siringi za Uganda 7 ne simoni 3. Njikoze mu Luganda. Naye yalwanyisibwa nnyo ab'amaka ga Museveni wadde ng'ate baali baamuwa omulimu, era nga yasinga kulwanyisibwa Salimu Sale. Katugenda kuyingiramu kubala omutono. Essaawa zino mu 2024 nga gavana wa banka enkulu tetumuyina, kati katubale wali nga Mutebire akyaliwo, dola ng'egula 3697. Kati ogenda kukwata 3697 ozigabize mu dola 7.3, sente z'ogenda okufuna zigenda kubeera siringi 5 ne simoni 43 oba ennusu 43. Ekitegeeza ekonomi y'eggwanga bwe tugibalirira obudde buno okusinza bwe yali etambula kuva 1986 paka nga mu 9, dola emu yandibadde egulwa siringi 5 n'ennusu 43 eza Uganda. Ze zandibadde zigulwa dola etya emu. Naye kati obudde buno dola emu egula 3697. 3697 yawulako esente ezandibadde zigulwa dola emu 5.6 mu ennusu 43 ziba zirina okubeera 3191. 3191 ziri mu ekonomi y'eggwanga ku buli dola emu. Bwe zitabera counterfeit money zigenda kubanga ziringira mu ekonomi y'eggwanga nga zirina be zigasa. However much g'owaayo dola emu olaba ng'ofunye 3697 naye 3697 tezirina kye zigula kati ky'amaanyi. Zigula ekintu ekyandibadde kigulubwa siringisi 5.6
n'ennusu 43. Kakati ffe tubuuza mwenna abasoma economics njagala mumbuulire ani atwala 3,191 ku buli dola ekyusibwa mu ggwanga. Bakitegedde ku buli dola ekyusibwa mu ggwanga. Kati obudde buno mu 2024 ebanga dola 10 zizitowa emitwalo 36 mu 907. Ezo sente zibeera nfu eba fake money. Dola 10 mu bya enfuna ebyandibadde ebituufu nga biddukanyizibwa bannabyanfuna abatuufu zandibadde dola 10 nga zigula emitwalo gya Uganda 5,600. Kati dira emitwalo 5,600 dira emitwalo 36,907 ozawuleko emitwalo 5,600 ezandibadde zigulwa dola 10 oba ofisawo emitwalo 39,910 eziyingira mu ggwanga mu ekonome y'eggwanga nezongera okunaabuula ensimbi y'eggwanga ng'era teziyina mugaso wadde gw'olaba bazikuwa naye y'ensonga lwaki osasula katugeze school fees z'omwana ne bakusaba obukadde 3 naye nga school fees zandibadde zisinga okubeera ennyingi mu ekonome eno gye tutubiddemu ey'eggwanga zandibadde nga emitwalo kale ekinene nnyo ng'emitwalo 20. Kakati Sulaiman Kiggundu basaze Salimu Sale nti obudde buno alinga atwala ebbanka enkulu ey'eggwanga Salimu Sale kubanga sente nga bwazisanga bwazisaasanya. Oshegera kakati tunulira dola sente zeegula ne zeyandibadde egula olyoka omanye lwaki aba nopu oba aba people power tetwagala Museveni kubeera mu buyinza. Njikoze mu Luganda naye nkugambye oba tobitegedde giti. Kakati nno bino byonna ng'omaze okubeera ng'obitegeera era n'obiwulira nga bwe bibadde mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ebigambo bikyayiika ng'era bingi by'ogenda okubeera ng'owulira kyokka weewuunye. Waliwo olukwe nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ono essaawa yonna bandimuggulako ogw'obutujju. Wuliriza bulungi nnyo kubanga ne mu katambi kaffe akaasembeyo naku lw'eggulu nakkoledde akatambi wano ne nkulaga ensonga eno lwaki nagiringizza katono kati njagala njikuwe mu bujjuvu. Abasajja bano abaasibwa ne bamala emyaka 4, 3, 2 mu kkomera nga tebayimbulwa era nga bawozesebwa mu kkooti ey'amagye kaakati bwino finally amaze n'azuuka. Abasajja bano nkugambye babasuubiza amayumba babasuubiza ssente enkalu era nga bamu ne ssente zino batandise dde okubeera nga baziryako. Abamu bayimbuddwa n'abalala abasigaddeyo bagenda kubeera nga bayimbulwa. Wabula abasajja bano abagenda okuyimbula n'abayimbuddwa bamaze kubeera nga babakozesa ndagaano nti bakkirize emisango gyonna egyabateekebwako nti baagikola mbu gyali mituufu. Wabula nga mu kuvaayo bagenda kusooka bakwekebwe mu pabuliiki ng'ewaabwe tebabeerayo, nganda zaabwe tebabeerayo, mu b'emikwano gyabwe tebabeerayo. Kyekiri bbala mu kye yagamba nti abantu bano twagala tubatwale mu rehabilitation center tubabudde tusobole okubeera nga tubazza obwongo bwabwe basobole okubeera nga batabola okubeera nga beetegerera oluvannyuma tubazze mu society oba mu famire zaabwe. Omusajja ono kyeyali ategeeza abantu bano bagenda kusooka babakuumireko bwe babakuumidde olwo nga bongera bateekamu omutima n'okubongera okubapika n'okubongera okubajja ddala ku byenkyukakyuka n'okwongera okubakyayisa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olwo buli kye baali bakoze ekirungi ku lw'eggwanga lyaffe bakyerabire bakikyawe. Kakati abantu bano bwe banaamala okukkiriza bonna emisango olwo bagambe nti eyabalagira okukola bino byonna ebibavunaanwa yali pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era nga waliwo n'olukwe olw'okubeera ng'ono paasipooti ye mbwejja muggyibwako. Kakati olwo atandika okubeera nga atwalibwa mu kkooti avunaanibwe era bw'anaavunaanibwa emisango gino ne gimukka mu vvi olwo nabatasobola kuddamu kubeera nga yeesimbawo abatakkirizibwa amateeka tegamukkiriza kubanga mbu aba yalya mu nsi olukwe ate omuntu alidde mu nsi olukwe takkirizibwa kuddamu kwesimbawo era ono okusibwa kwe omusango gumuse mu vvi gayinza n'okuba amayisa. Kati njagala oli ebigambo bino ampuliriza byo binene era bitiisa. Abasajja bapanga ekintu kino nga balina lwaki bakiruka balina kye baagala okuyisaawo oba okulaba nga amaanyi ga Kyagulanyi mangi bateekewo omuntu owaabwe olwo nga bamaze okugjawo ono mumaanyi ateera ku kifuba. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulenti kwoli ne abakuuma ne bannabyobufuzi bonna abali mu Uganda babe ba parliament na buli omu. Ebyobufuzi ne byafa bya Uganda
mu Uganda Museveni bwabikolamu abikola mu ngeri ya kifuula nnenge. Era ndi wano bategeeza nti mu Uganda amateeka tegakola bulimba nabo yaye bwe buliyo Museveni bwakozeseza ebbanga lyonna. Wetwogerera olwale badde bazze bangoberera mbadde mbabuuliranga ebintu namwe bye ng'era bannaffe babakyusa obwongo omukomera kati kiki ekipya ekiriwo kiikino. Oluvannyuma lw'okubulwa obujulizi n'emisango gye bateeka kwa comrade European Union, Canada, America n'amwamanga amalala gatsa Museveni kazito ate abafu abasibe bano bannabyabufuzi abate nga engeri yokka gy'alina obbata obutaswala kwe kubanyigiriza bakkirize emisango ate amala bawe ssente era abamu yabadde yakikoze nga kiri successful naye bw'amala obbata kikyebazaako bw'amala obbata kikyebazaako James Birungi kwoli Eme Katabazi kwoli Christopher Damulira kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli bwe mumala okutabasibe bano kyekiddako kubanga temulina bujulizi obujulizi mugenda kufumba bufumbe kavudde kwanjula katandise. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Museveni ne regimu ye okunyigiriza abakomredi baffe abali mu makomera n'abamu n'abakkiriza emisango ne bagikkiriza abamu bayinza okuba bateereddwako abatono n'abalala bagenda kuteebwa wabula ekisookera ddala okusinziira ku biragiro bya Yoseriti Bahabulwa nga yeyambisa CMY bakomredi baffe bano okusookera ddala bagenda kubata nete bagenda kusooka kujja mu public bagenda sooka babeere nga bali isolated bali bokka bagenda kuwebwa ensimbi enkalu abamu bagenda suubirizibwa n'amamotoka n'ennyumba bwe bamala obbifuna basooke bave mu public nga tebalabikako mumpulya bungi basooke bave mu public nga tebalabikako bwe bamala okuva mu public ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence nekya Internal Security Organization nekya Crime Prevention Unit kikulira Christopher Damulira bagenda kutandika okuteekawo katemba atali musasulire nga bagenda tandika okuyita mbaana abo batandike okukola plani zaabwe enteeketeeke ez'okutandika okuzanyisa bano abaana katemba ow'okutega bomu ow'amasasi ebyambalo by'amagye bakwate obutambi buno nga mulimu n'emmundu batandika okukonfesinga nti ebintu bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abimanyiiko bulungi obutambi buno babukwate babutereke bwe bamala obutereka oluvannyuma nga wayisewo akabanga awo mwaka ogujjaawo nga butandika bajje batandika okuzinda abaana bano babakwate n'ebintu bino byamaze obbawo okuzanyisa firimu zaabwe bamala bakwate n'ebintu bino bye bagenda okukozesa ng'obujulizi obwali bubabuze for the good 4 years emabega. Mr. President, do you copy that? CMY, Court Martial, ISO, ESO, Crime Intelligence, tebayina bujulizi. Wabula mukuta abaana bano bagenda bata babaweemu akaseera bawummulemu ku ndagaano ze baakola balina okuzannya firimu ez'okulaga nti babasanga ne bbomu enjingirire ono fulu figa byayogedde mu katambi kali ayogera omu amagamaga manyize nkwa reference sinnaka wansi fulu figa byayogera mu katambi kano kakati nno akudira mu mboozi tasobola kubeera ng'agiwoomya ebigambo nga bw'obiwulidde kasita obitegedde nze ogwange gwa kubikuwa obiwulire obitegeere olwo omanye ki ekiddako bw'oba waliwo ekyokukola osobole okubeera nga okikola wabula mukwano gwange mpuliriza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olw'eggulu yabadde wali eri ku kyaki Najja Nankumbi gye yasabidde mu ba Adventi oba bayita aba Seventh Day kaakati ono gwe mulundi gwe ogusoose okusabirako mu ba Adventi Najja Nankumbi wabula ebigambo byabadde bingi nnyo omusajja ono byayogedde ebyabadde ebyamakulu amayitirivu ennyo wabula mu bigambo ebyasinze ono yeebazizza Mukama Katonda olw'okubeera nga amusimatusizza enfunda n'enfunda okubeera nga mukwano gwange ate era nga byasimattuka masasa agawedde emirimu
twamulaba yasooka n'asimatuka mu Arua. Ono yali akava mu ntebe bw'ati we yali atudde ne wetulawo dereva we eyali amanyiddwa nga Yasin Kawuma. Abasajja ne bamutujja ebyasi ebyamujja mu budde era ono yafiirawo mu kibuga Arua. Kaakati nno ne gye buvuddeko wiiki ewedde omusajja ono yasimatuka bw'asajja baakasuka tiya gaasi kanista bweto n'emutulukira kugulu era ogendo kakananga ekusese budde Mukama n'azza bibye eggumba teryayiika wabula ng'ennyama obunyama eyo yafunye ddala oguwundu ogwa ddala era yatwalibwa ensambya mu ddwaliro n'asooka n'ajjanjabwa wadde nga first aid yasooka n'agifuna mu kalwaliro akaali akatonotono then oluvannyuma n'addusibwa ensambya mu ddwaliro. Kati ebigambo byayogedde nawe bw'oba wabiwuliddeko oba nga tonnabiwulira nsaba nnyo ebigambo bino oyongere obbikwatamu biwulira kubanga bya makulu nnyo era ojja byetaaga. Seddwa kubanga nabuludde mu ddwaliro nsaba okwetonda ne Mukama akola ebintu mu ngeri ez'enjawulo. Maliriza nze wano newakubadde sijjidde mu suuti yange eri gye nali mpulaninze. Nsanyuse nnyo olw'okwenyaniriza n'okufuna omukisa okusabako nammwe baganda bange. Nze nno leero si kusaba musabe omanyi ebiseera ebisinga ng'abaana b'abantu tusooka kusaba ne tulyoka twebaza naye olwaleero njagala kusooka kwebaza Katonda. Nina ensonga nnyingi nnyo okufaananako n'abantu abalala olw'okwebaza Katonda naddala olw'ekintu kye tuteekinga for granted ekirabo eky'obulamu. Nze Katonda nsimatudde ebintu bingi nnyo ne ku mulundi gwenda nsimatuse Katonda nsaasidde nnyo ndowooza alina ensonga abamu ebibatta nze bindwaza bulwaza ebimamenyako abakulu mpenyera bunyezi sikiteekenga for granted nebaza Katonda lwekyo. Era Katonda kati mwebaza bulamu mpozi okumusaba musaba ampa okutegeera annoŋŋamye omukisa ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna gw'abampadde okubeera omulamu ate ngukozese okumuweesa ekitiibwa nemegwonoona kubanga bangi tebakufuna ogwo omukisa. Olunaku lwaleero nno Musumba David abadde abuulira manye ebintu bya Katonda bizibu ng'abuulira manye Katonda akozesa abantu be akozesa abaweereza bwe okwogera naffe. Kati olunaku lwaleero Musumba obadde obuulira naye nga Katonda si gwayogera nga Katonda yayogera ate nga ayogera nange simanyi oba nammwe abadde ayogera nammwe yogera ebintu bingi naye nze mpikinze bisatu. Katonda akozesa abantu bokwogera no tusanyuka ate mugamba amina si byonna nti binsanyusizza. Omanyi Katonda amanyi okwogera naffe naye atugamba ebitusanyusa n'ebitatusanyusa. Newadde manyi nti atugamba ebitusanyusa n'ebitatusanyusa kyemanyi nti byonna byatugamba tuba twetaaga obiwulira. So Musumba abadde abuulira n'agamba tova mu reesi topowaninga nakidama mirundi mingi ninga kati wendi mukatuliki nampulira eddoboozi ligamba ebyo Mukama yabyogera ningamba ya kati Katonda ayogera nange mbadde nkyasanyuse nama nagamba olina okusonyiwa ninga pasita kibi ayogera yamanyi lwempulira kati nakidamu olina okusonyiwa. Nanzijukiza mama wange omanyi ekamo kye twakulira mu ghetto nga efujja eribeerawo olumu oba olwana n'omwana omwana nakuba oba ogenda nawe omubalula maama nakulaba nagamba tomukuba kyokka nga maama alabye nga bakuba naye nagamba tomukuba nengamba maama naye maama nanga nkubye maama nagamba gwe tosonyiwako nekinuma muli naye era bw'osawundinze Musumba naye ngamba oba oli awo Katonda yakusinga okutegeera naye wadde okuludinga ensonga eyo n'ogamba banakusonyiwa batya gwe nga tosonyiwa ekyo nekintuulamu era ekimu ku byenjize kwe kusonyiwa ate nsabire bannange kuba oba oli awo bw'osonyiwa naawe oba n'ensonga oba ne moral authority okusaba Katonda okusonyiwa kuba ffenna kitutuukiridde. N'ekirala kyentute Musumba otusabidde byonna biggwe bulungi osabidde bonna buli omu byakola biggwe bulungi ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu Kristo. Naffe byonna biggwe bulungi nga tuli basanyufu nga tetweswaziza nsi yaffe okwagala n'okusingira ddala olw'obulungi bwa buli muntu.
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ebigenda maaso mu nsi yaffe Uganda ampuliriza ffenna tuzze tubiraba ate era tosobola kubeera nga onenya munnayuganda yadde n'omu. Weewaawo waliwo abo abamu abalidde essimbi ez'omunnayuganda ate nga bali mu bifo ebyandiyambye bannayuganda, wabula abalala omusajja yajja tuteekamu katengo n'abeera nga tutiisatiisa era abo bonna bonna boolaba abaali ku mulamwa wabula nga baatiisatiisibwa era nga kyategerekeka nti bano bamaze kutiisatiisibwa toyinza kubeera nga obanenya kubanga bangi abaasibwa basajja battu abaatiisibwatiisibwa abaatulugunyizibwa abaakubwa emiggo bingi bye boogera ebyabakolwako nga bwe bavaayo ne babeera nga baasirika obanga mukwano gwange bye boogera tebikwatagana abo banenya kitono nnyo kubanga obulumi bw'omubiri kirala nnyo okusinga obusinzi okubeera nga mukwano gwange oli ayogera bwogezi. Kaakati nno ebigambo ng'ebyo ng'obiwulidde amawanga naggambye Kenya ne Tanzania engeri gye gaatulekamu bw'oba otunudde onyenya n'omutwe kubanga meetings nyingi zetuzze nga tutuulamu oba ensisinkano nyingi zetuzze nga tulaba nga zirimu abakulembeze aba Uganda aba Kenya ne Tanzania wabula nga ebivaamu byogerebwa kyokka nga ebikolebwa biba bitono ddala era nga waliwo ne Parliament eya East Africa yonna era nga Parliament eno eteesa kuyamba East Africa wabula amawanga nga Kenya ne Tanzania goba MPs baabwe abakiikayo bye boogera babissa mu nkola kyokka nga aba Uganda ffenna twewuunya. Nabagambye mujjukira leerwe oba leerwe giyite leerwe train kakati ey'e Kenya emisinde gyedduka mukwano gwange era eyambye nnyo bannakenya ne ku kigambo kya jamo bano bamusanga kitono ddala oba ku nguudo ewatali train wabula ewali access ku train bannakenya tebakyasanga jamo. Train ze balina za masannyalaze kyekimu n'eggwanga erya Tanzania naye nga Uganda yasigalira era nga bwenkulaze mu ntandikwa ya vidiyo eno nti bingi Uganda byesigalidde okusinziira ku mawanga gano ag'e Kenya ne Tanzania era nga wenjogerera Kenya ne Tanzania bamaze dde okubalankinga mu mawanga gano amagagga ate nga Uganda esigadde mu third world country gye bagisanga gye bagirese. Otunulira amawanga agatuliraanye nga Kenya ne Tanzania kuwe batuuse mu ntambula za train because it's a way to go. Emmotoka zeeyongera obungi ekitegeeza jjamu aba mungi ku muntu omukozi wa business aba alina okuba nga agenda kukozesa train. Bwe otunulira ebyawe we bituuse n'ekyaffe we kiri olemwa. Tunulira railway station ya Uganda bagiyita Kabandole nalemwa yonna ekuusidde eweddewo naye era n'olaba essajja ekkulu oba omukazi omukulu ati gwe wandibazeemuko ku magezi ng'akugamba Museveni abeewo tava ku mmeiro. Yobanga ne biwasangawo byonna obisaanyizzaawo ate nga naawe tolina byokoze kati then gwoba otunnyonnyola ki? Bwe tunulira eya Uganda otuneneeza abannaffe bw'otunulira eya Tanzania erya Dar es Salaam oyinza okulowooza oli Europe. Ebintu byonna babiteekateeka naye bano basobodde okukyusa abakulembeze ono najja oli n'agenda ono najja oli n'agenda. Omusajja yasangawo Nyerere paka ku mulembe Tanzania gwetuuse n'ekulemberwa n'omukyala Samia Suluhu keeka kyaliwo atwesibyeko akaddi yayogera bintu bya kisiru kutta abantu gwe mulimo kuba yo hobby abo abantu nga tasse eryo eggwanga nga tebasse emirembe baba tebalina. Netunulira amanga gonna gatulese ne tegatulese lwakuba nti ki gakyusa ku bukulembeze mukulembeze abaddewo abanga abadde mubbi anajja kubanga Magufuli abeeko ne byakolako. Tugumire omubbi omulala era naye agende wajja omulala ategeera era naye atukolere. Gana amawanga gonna nga bwe ngakulaga twali tugasingira wala ne gye twali tugasingira ewala ono mwe yava najja matiza abazadde abatuzaala ne bajjajja baffe nti abo abakulembeze babinze nnyina pulaani egenda okukola ebisinga. Daba pulaani gye yaleeta atuzizza emyaka 10 emabega oyinza otambula mu kibuga Kampala ng'olowooza oli mirembe gy'aba RMN giri egyasooka
ane n'ekyokukola kikubula n'ekyokukola kikubula niye abantu abawagira Museveni olunaku bwe muligguka amaaso ne mutegeera pulaani kijayina eri eggwanga lyaffe bwe mulizuukuka ate mwe mulitusinga obukambwe